Maso tulina omukulu ali live oba ali mu field Jonathan Jackson Mugudwa show wetu wetambudde sijja kubanga atendwawo kubanga mubayitira ino kubanga tutusako atubadde nnyo mu bululu bwa uma era bwe tubadde tutambuza full week tubatuuseeko wabula teweerabira tuva ku Monday paka ku Lwokusatu ndetse okubanga ate tukulekera shows ez'enjawulo ffe nayo tuba tetukola mulimu shows ezijja zikutuusaako biki ebitambula ebyokya ku weekend n'omukulu Simon Florence Nampija abijja kutuusaako biki ebiriwo mu week eyo okusinziira ku kiki tukomyeko nebirala bingi katugendeke wa Jonathan Jackson Mugudwa wabula abagamba anabansiibulira wabasiibula musule bulungi so katugende wa Jackson. Okay, thank you so much. Tash in the studio. Tuli wano n'omugagga Lord Bitem ayagala obukulembeze bwa Uma President. Eyo nsonga nkulu ate eyo position nene. Tubadde tulina okuba ne Sindi naye okwongera okuba nti beefufuggazaamu kono Lord Bitem. Naye Sindi atugambye tajja kusobola kubeera wano. Waliwo akoze ka statement. Waliwo yaŋŋambye. Jackson wacho oyagala nteese n'oyo veteran upcoming artist. Neŋŋamba. Kuno kutya oba kuzaala wa Bitem. Ekirungi ndi naye. Omukulu ayagala kukulembera ndongo yaffe. Uma. Era abaala ba debate gye buvuddeko. Wamulaba nga afufuggaza. Sanyusa okulaba Bitem. Nange okulabako muganda wange Jackson wendi wano Lord Bitem gemanya Mutebe Ramadan era nesimbyo nga president wa Uma ate nze nemanyi nga president agenda okuwangula olw'abalonzi bennyina wansi ku ground abampuliriramu benjogera nabo n'obuwagizi bwennina. Kale Lord Bitem luli ku debate gye waliko weyita regent. Wagamba banaye mukakkaneeko ono gwe muli naye regent. Si bwe wakyogera taata? Bwe nakyogera. Oli n'agamba oyo legendary upcoming artist. Nti gwe alina record ey'okubeera upcoming n'obufuukamu legend mu bwa upcoming. Mu mbeera eyo omuntu aba akuwadde ekitiibwa olw'ensonga olwo aba akuwadde ebiti bisatu. Aba akuwadde ekya upcoming. Omwana yenna bw'aba yavula osooka kwavula n'okola ki waliwo steps ze bateekinga. Kati eyo omanya nti eyo step wagivaamu. Bw'akuwa artist ekyo kiba kitiibwa yo an artist okuba oli wakabi then legend aba akuwadde ekitiibwa ky'oba legend. Which means nti omuntu yenna eyakugambye ekintu ekyo ye yampadde ranks za mirundi esatu. Teyazaala ye yakuwadde ranks. Era nakulaga nti musingako. Bitem ina hit. Bitem nyina hits not hit. Mpayo ku hit zo. Nze kennyini nze hit ng'omuntu nga Bitem. Bitem abantu bagate bakumanyi. Bitem wesiba ku bantu abatakumanyi. Abantu endongo katolo bwa mayina gye yabadde n'agamba takumanyi takutegeera. Wayimba n'abaani babasudde. Omanyi kati ekintu kino mu ndongo kiri bwe kiti. Nze nyina oluyimba abantu bangi ze baazinazi namuddu zaani aliyo. Namuddu agenda atya? Nti omutima gwange gukuba namuddu, maaso gange gali ku namuddu, bulamu bwange buli ku namuddu, jangu eno nkwateko namuddu. Eryo ddoboozi temuli dikoda. Mpulira. Lord Bitem mwaba. Kakati mu mbeera eyo mulimu abantu kati nga nze. Olwaleero benyinza okukakasa obukakasa kati ng'omukulu Katolu Bwama oyo tata wange takumanyi muwe ekitiibwa mu kumuwa ekitiibwa kye muwa nti ye nga ye saawa eno sisobola kumwogerako kintu na kimu olw'ensonga abadde mulwadde. Bw'abeera nti abadde mulwadde nyinza simanyi baamujjanjaba batya baamusabika batya tata wange oyinza okwogera eki enkeera n'afa ne bagamba nti no byewayogedde Lord Bitem assa omuntu. So oyo tata wange ebigambo byonna yanvumye bingi naye ate ojje weegendereza omukulembeze yenna ekigambo kye bakwogerako kimire bwetambula butambuzi. Lord Bitem waliwo ebyogerwa nti bakuziziseewo gwe iwe diversion. Akalulu kabadde wakati wa Sindi ne Saha. Sindi Saha bw'ayagala okuba nga abivaamu. Ne bagamba hakijjalabika bubi nga Sindi talina akamuvuganya. Sindi yennyini ne banoonyayo ani omunafunafu ayinza okufaanananga kibeerenga nti waaliwo eyavuganya ku Sindi. Ne baleeta Lord Bitem waabwe. Era nga munda muli
oli ku lusegere lwa Singi eyo just ku diverting Uganda. Kati olwaleero kino njagala nkyogerere wano. Yes. Kubanga kyemmanyi nti TV eno erabibwa Uganda yonna ebweru, in fact nsi yonna eraba TV eno. Nze mu kalulu kano okujja najja kuwangula. Toli muzizikewo tebakuziziseewo. Olwaleero nze gamba bwe nti bw'ogenda nze gye ntambudde ebigambo bye boogera ku Sindi essente ze balidde balya sente olwaleero saako bagamba bakola saako ne bafuna akakundi kaabwe bwe batikkulira ensimbi kwegamba n'otunuulira nti ebintu biyitirivu kyakoze kakikoze naye nga yabba Anthony gwe kati ogenda mu bukulembeze olina ne research alina ze yabba anti kati yabba olwaleero nze ng'omukulembeze nyina ekitiibwa ky'abantu nze nga nze kyenyinza okukuuma. Ate omubbi aba mubbi bw'abanga yabba ng'olina okukakafu tubuulire yabba mmeka era yazibbirawa. Olwaleero kati nkugamba bwe nti akalulu kano singa twalonda dda naye bo bagamba nti tebalina ssente. Kwata toto y'abayimbi be tuyina nti bwe tuba abayimbi tuli 6 oba 7 ng'omuyimbi yenna asasula registration emitwalo 2 ng'akalulu bakaagala baagala miliyoni 2. Registration eyo batesobola kutegeka kalulu ka miliyoni 2 abantu bali basasudde abantu bali 7 oba 6 ku mitwalo renti emyaka gino gyonna. Olwaleero nkugamba bwe nti gye ntambulidde mu clusters entambulidde mpeza clusters 3 nga nze nsasula renti w'abantu abo. Offices Bitem. Yes, nkubuulira nyinza okukubira wano abanega nti kati Kasese nabawa ssente. Jo nabadde Luweero mbawadde ssente. Olwaleero wa Bushenyi ntambula. Ogula kalulu oligula waki ogaba kati ssente oguba. Otuuka mu bayimbi bannaffe ne bakunnyonnyola engeri nti bo yabateekawo bifaananyi biri eyo. Babatikkulirako batikkulira butikkulizo okwo. So nze ng'omukulembeze ne ngamba nedda ekindeese ku unitinga baki bayimbi. Nze olwaleero ogenda kutambula abantu bangi nga baga Bitem simumanyi. Ate ekyo kikulu. Yes, naye ate bwe batuuka be bampeereza messages. Kalifa yagambye kyakunyolwa nnyo. Gwe omuyimbi atakubangayo na hit okulooza omuyimbi alina hit bw'obanga olemereddwa okukubayo hit kawuna amawanga ogenda lowooleza etyo omuyimbi oyo alina hit. What do you know about an artist n'ebizibu byayitawo omuyimbi alina hit? Olwaleero omuntu yenna alina hit. Naggambye nze ng'omuntu nze hit. Lwaki ndi hit? Nze abayimbi gwe bootwala mbu balina zi hits. Aliwo ate Bitem tonneesomera kuwa. Nze nkubuulidde abayimbi mba makinze. Ngani? 1 omuyimbi gwe bayita David Lutalo gwe musinga okwagala no Daudi Lutalo. Mukwano gwange Bitem bafaani ba Lutalo bagenda kukuyiikira no ku Facebook. Nkubuulira nze. Wamu making otya? Lutalo okuva ewa Bweruweero. Nali nze Lord Bitem. Rogers Kijjambu. N'omusajja omulala bamuyita Prince T. Twamuvuga mu saafu ya red okuva Luweero paka Bwayise oyo omu ng'akoze hit amaze kola kapaapala. Tannabakola kapaapala era kapaapala twagi promotingira ku Eden Service Park Bwayise. Show gye yasooka okukola nze nagisolooza ssente ku happy hours Bwayise. Kati Luweero yali akola ki ku munona musa? Wali waka ewaabwe ng'ayimba kati wamuzuula otya n'ogamba kamugire? Rogers Kijjambu yazuula Lutalo. Rogers bw'azuula Lutalo amuzuula atya nga yali kali kayimba ng'atambula mu byalo esaagala omanyi abantu nnyawe wagenda okuwa yo credibility. Abantu tebaagala nnyo history oyo omuntu bw'afuuka star alina ebintu mpozi ng'olina ky'olimbiramu bw'oba olina ky'onfera nja kitegeera bw'obeera mu kamera wano ebigambo by'oyogera buli muntu abiwulira kubanga eno kamera kabuna mawanga. So Lutalo mumugye Luweero mumuleeta mu Kampala mumuyamba akola kapaapala. Kapaapala bw'amala ogikola nga tutwe tugenda nakukola bandi bwe tuba tugenda ogikola we Bwayise naye ng'avaawo n'agenda ewa Mozart n'alikodinga music we
namala nakuba hiti ne tutambula kati oluyimba lwatambula surprisingly ne bandi tetwagikola namala nagenda nakola nali simulese nti akamukwatira awo mu managing abantu bangi be makings kati omulala kale oyo olwaleero kugamba principal Bobi Wine Lord Bitem kanyimirire nze Lord Bitem oli ku principal nkugambye nze hiti era ojja kuva wano ogende waka ewuwo mubuuze kanteeke essimu eno Lord Bitem abaana balaba principal omanye amateeka ga Facebook principal tawayirizibwa takola nsobi tebamwesibako tomwonoonera linnya tokwata ku famire ye mukyala we Lord Bitem yogera nawegendereza amateeka ago gonna ngakkiriza naye kati nkuwa bwino gwogenda ogende wakaawe omubuuze nti Bitem in fact mu bayimbi principal omusanga wa kakati nze nali promotion manager wa Cheers ye Delight Uganda Limited abakolanga ebyokunywa yes nze nali promotion manager waayo then Bobi Wine atandika okukola shows mu masomero okutuwalinga amasomero gonna nze nakubanga hip hop mu gundi ye abatambulanga amasomero emmotoka agenda oyimba ekitegeeza yali ayo dalina hiti ze okutambula amasomero yatambulanga nga talina luyimba ku radio yayina ennyimba naye nga tannaba kufuuka nnyo nti star ate ebiseera ebyo nga ndi star bino ogenda omubuuza ajja kugawa oyo Bitem star era ajja kugamba Bitem muyigiddeko bingi ate era naye anjigiddeko bingi kakati obaddemalira yawo emmotoka Levin gye yasooka okugula Principal Bobi Wine yes Levin ye eyo njinako ettaffaali otya ate ojja gena omubuuze Bitem agamba alina ettaffaali ku Levin wamusonderako gwe ekyo njagala yo kimubuuze adde wano mu kamera era ajja kugamba nti ABCD oyo oli ku principal ngenda munoonyerezaako Bitem genda omunoonye kati nyinza n'okukuwa ekirala omulangira Ndawusi nze muwa first platform owa Simba Ndawusi have duty shogi yasoko okuba ey'amaani yali ku Little Flowers wali nga muyimbi muzikuba kyemanya yali muzinyi nga MC olwo atandise okuba MC akyali mutono bwati abantu abo benkugamba nyina n'ebifaananyi bye twakubanga obwo bufaananyi banaba edda waliwo ebifaananyi in fact yali Mr. Mosh teyatandikira mu kuyimba yali cameraman ekyo wadde okimanyi Bitem badde sikimanyi kakati nze gamba nti Bitem bana bawoza hit nze hit gamba Jose Chameleone nga yakakuba oluyimba lwe bayita Mama Mia Bitem nkuwa buli Mama Mia naye walimu nkuwa buwuliriza ogenda okumala okuwa Mama Mia yes ajja wano nze nga ndi musajja akola ebivulu na biki ng'oline mu Cheers eri olwo weewo promotion manager nze nkola awo yajja wano ne Red Sun nga bambala n'amasuuti in fact nzijukira balina mu suuti zaali za black mpulira era show nze nagisooka ogiba weetwamala okuba Little Flowers ne tugenda ku Deviate okimanyi nti nze nasooka okulikodinga oluyimba lwa hip hop wane Uganda Chameleone tumuvuddeko olwo yekyo kyekyo kyengatta naye avudde Nairobi asooka okukuba emuga nti kati eno awo ku Deviate wamusasula meka Lord Bitem awo ezo sente sikyazijjukira kuba twalina gayi bamuyitanga Kabazi gwe twakolanga naye sijjukira sente meka ze namuwa naye nga bw'omubuuza ajja kugamba Mama Mia najja ne Red Sun omusajja yatusaba nkiwayinza n'okuba ndowooza takyajjukira nti Bitem katono nnyo kati principal ya endosinze saa ensonga zino wazimunnyonnyodde lwaki akwata na endosinga saha nga gwe wamugulira saafu eyasooka gwe wamuteerako ettaffaali ku saafu eyo olwaleero ekintu kino kiriwo ekiti nti omuntu yenna abaako n'omuntu enaga nti gundi tukolaganye naye ebbanga naye ate ono era nze ekyo sikinaako buzibu kwenda osinga oli naye bw'aba nga nsobola okugamba olwalire nga nti njagala kukulaba tya Bitem ojja kundaba era nze naye nga mwogera naye ne principal tuludde okwogera
naye ate bwe mwetaaga siitana mu protocol nti genda olabe gundi genda olabe gundi genda olabe gundi otuuka ne wakanonyo ne kacaayi nkisobola. Lord Bitem biki byagala okukolera endongo nga si byakwesudya olwaleero nedda bino byegamba si byakwesudya. Olwaleero nze kyenjagala okukolera endongo ekitabaddewo ekitakoleddwa nyina ekintu kyentunuulidde mu bintu bye tuzze twogera bingi. Ntunuulidde nti music wa Uganda olwaleero ayina ba stakeholders nga Bitem abali eyo abatayogera. Bano basindi bwe batunuulirawo naawe za nkubye hiti abo bateeke wali n'otunuulira saa n'omuteeka wano bateeke kati eriyo abali emabega abazikuba abo ne ziwummula abo nakati abamu bakyazikuba batunudde bwe bati kuba kati kino kyolaba kye tuliko mugaati saawa eno kati bo babuuza guno omugaati we guba nti guzze saawa eno gavumenti etandise tulikogonayizinga ffe tulirawa. Kati gweweebuuza akalulu tekaggwa electric commission bagiteekawo eya uma teyina kyesalawo kyankomeredde which means nti webali awo naye eri abaliwa. oza lwaki bebekulu yaendosinze esindi n'ayita ne press conference. Nze mulimu ebintu byentunuulya kati nga bebekulu in fact naye yagambako nti tamanyi ye bw'oba omanyi principal ne Bobi Wine ne Chameleone bebekulu tumumanyi.